Butelevu tukomye wali kuchenda munana akatonyeze musanvu oli mu program yonna nganzi Muwanguzi tawanika mikwana balungi tukyagenda maaso era nga Prosper Junior School bakutuusaako program ya feno enganzi nga Smile Skin Solution beba kugwa basobola okuyambako okulabirira olususulo bajjanja bensuza bika byonna ate nga obujjanjabi businziira ku lususulo basobola okuza mu nakyo kalayo nga bayina ebizigo ebikuza obuto ate nga bakozesa bibala mu bizigo byabwe basobola okusomesa engeri y'okwejjanjaba olususulo basangibwa wali ku Parker View Building level 5 room number 2 oyingirira ku gate etutwala ku Ehuru restaurant bakubire ku simu 0777250499 oba ku 075544 obuuza mukyala Shakira mulokole beba Smile Skin Solution. N'ekirango ekirala ekyenjawulo mikwana abalungi Midland Parents Academic Agency Kiwoto basomero okuva ku senior mpaka ku senior 6 lyaboola n'abalenzi era lisomesa arts ne science omusingi gwa bulokole ate era nga balina ebyenjawulo ebibaweebwa ku ssomero nga tobisasudde ab'ekisulo nga omufaliso ebitabo pen uniform eddagala ly'amannyo sabbuuni ayoza sanitary pads eri abawala ekikopo essowaani abava ewaka ebitabo pen uniform ne lanchi school fees ab'ekisulo $54 abava ewaka $28 okwewandiisa $3 ennamba z'essimu okuba ku 0783865 oba 07538892535 awo nno mukwano tujja kubanga tweyongera mu maaso era okulaba ekisa kya Katonda. Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusaako program ya feno enganzi Muwanguzi tawanika basangibwa wali nabweru ku kisaawe okuliraana ekisaawe ky'omupiira era nga bwe beetaaze obakubira ku nnamba zino ez'amasimu 0701978 oba ku 0392964930 bwetyo nno mukwano bwe tutambula ate era nga lisangibwawo nabweru era nga batandikira ddala ku ddekeya ku myezi 6 omwana aba amaze okubanga asobola okulabirirwa obulungi teachers mu byokulya mu byokunywa mu byokuzannya kubanga ebyokuzanyisa weebiri ate akawungezi n'omunona erimu ate abaviira ddala okuddekeya ne tweyongera mpaka mu primary zonna olunnozo zigenda mu maaso nga n'ebitone by'abaana bijjibwayo ku Prosper Junior School Day and Boarding kuyimba kuzina byonna swimming nga bumanyi bwe kyandibadde ekikolebwa ate nga n'okwekwasa okutambula kw'abaana van ziweziri omwana we yamujjira ddala ewaka nemutuusa wobadde weetaaga okubanga emuteeka oba waka n'olwekyo mukwano batwaleyo ebisale by'essomero byakuteesebwako ne director era nga ojja kubanga obasangayo okuwandiisa abaana kukyagenda mu maaso gendayo mukwano weefunire ekifo ekisooka katugende mu maaso n'omuwanguzi waffe omukyala Judith Namusoga tulika yebweyebwe abaana abasinga bali mu kuddayo ku masomero abazadde waliwo ebintu bingi bye tuyiga wakati mu baana bano nga batuwa obujulizi bwabwe era ndowooza ebimu obinootinga nange ndi muzadde nange nabwe nootinga wano ate nzireyo ewange mbukole mu ngeri ey'enjawulo katweyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe mukyala Judith Namusoga. Kati awo nga dadde wange akugamba kola shopping wandika weetaaga bintu ki nga ayinza okugamba nga musanyufu nga era omanyi buli kimu kyengenda okuteekawo ngenda kifuna nga noogeza oteekako ebyokulya oba sukaali noteekawo kilo 3 ng'oyinza okuwulira ng'ayinza okukwata peni n'akisazaamu ng'otunulawo ng'olyawo n'anyiga nnyo oluusi n'akugamba toyagala kusoma n'akugamba dde oyinona ssente zange nga yateranga nnyo okutugamba mugende gansafa mufune ebyammwe
nga teranga nnyo okukikozesa era twatuuka ekiseera nga bw'atugulira ebizigo nga tuzira sukaani nga tumuzira ne tumulekeraawo ebizigo ne tubirekaawo ebintu ebisinga like sabuuni nga tuyinza okugyako omuti gumu nga tukikozesa busungu nga tugamba taata katumuleke n'ebintu bye bibeeraawo nga tugenda ku ssomero ate nga ne ku ssomero tewali akukyalira mb'okujja okukyalira okulabako ngera ebiseera ebisinga bwe twalwalanga ddala nze nalimbanga nga it became a must nga nina okulwala mirundi 3 nga ngamba this month we ngamba UTI the other month nina okugamba malaria oba ne ngamba nafunye ebintu ebyafulumye mu mubiri binsiiwa bwakusindikiranga nali tololo nga wala ne Kampala ngera kugamba oli mulwadde kati mu kifo ky'okukomawo ng'immediate ogamba anedda sindikira sente ngende mu ddwaliro ng'eyefuka upkeep yeyo month nga takuwa nga ne pocket money ng'akuwa sente ezitakumala nera nga nayagala nnyo okusoma nanyumirwanga nnyo okusoma ne baganda bange nga nabo basoma naye nga bo tebagumiikiriza nga batuuka this climax egamba kyonna ekijja we are ready okubivaamu n'okugenda era we batuuka nga musiniafu nga bagamba taata nedda seeyongerayo ndi musiru nnyo mu kirasi agakwononera sente ngera bambi taata agamba naye oli mugezi kati oyagala kola koosi ki waliwo yakola guidance and counseling nabirawo yakola hair dressing nabirawo kati muganda waffe omulenzi omu taata gwe yali alina yateranga nnyo omuyita musiru wange agamba musiru wange buli kimu kyenkola kyonna kikyo gaga era yamubuuza ng'amaze senior 4 era muganda wange yali bambi nga takola bulungi ng'era musiru class era ne senior 4 bali bonna baagwa bana bonna bakola bubi n'owokutaano last boy naye yagigwa senior 4 bascoringira mu 60s 64 60 62 ye yali grading pozi n'abagezaako okukola obulungi bafuna third division like including me nange nafuna third naye tera nali mugezi naye nafuna third nafuna 47 kati ng'amuyitanga nnyo musiru wange era mugamba gwe ate ogenda kola koosi ki n'amulasalirawo n'amugamba genda ozimbe n'amugamba era nkutwala mu kyalo okuyiga okuzimba nate nga tatanga abeere no Kampala nga takkiriza buli muntu ina okumuwa advise mu concerning abaana oba okumugamba mutwale ku ssomero eddungi it is affordable nga atawulira ng'agamba abaana bange I can do anything with them I decide on my own ng'akinamu nnyo ate ng'alinamu nnyo amalala ate ng'ali very arrogant era muganda wange oyo yakola ebyobuzimbi era but he never got an opportunity okukola kubanga yateranga nnyo gamba tatange wantwala n'enzimba kati weninnya waggulu n'envayo n'engwa ne bagamba omwana wa gundi yabadde azimba n'agwa wansi taata ekyo kiswaza kati n'amugamba yateranga nnyo mugamba taata atesiko kanyingira amagye bwenfiira mu nsiko oba woya nja kufuna ekitiibwa nga abantu bagamba bambi afudde alwanirira eggwanga he was serving the nation that's why he passed on kati that buli kimu ekyahappeninga mu family yange mu baganda bange it motivated me to read hard it motivated me nga I speak to myself nengamba mukama ono agudde kangezeeko kyonna ekisoboka mbeere nga nwanirira kimu kyokka linnya lya family lyokka nga lyenwanirira naye era nga nina ebintu bye sitayina kati bwe natuuka mu senior 6 nenfuna 5 principal passes nenfuna 14 points kati nga tata wange akyakola ngiraba mu promotinze twamulaba ne ku TV nga Museveni amuyambaza gold medal African Union kati era netukomawo waka netusanyuka netumuza kati tata Museveni yakugamba ki nagamba yankute mu ngalo nangamba weebala okulwanirira eggwanga kati tetumanyi ekyatuukawo bamupromotinga guno omwezi ogwaddako erinnya lye ne lifuluma mu kuwummula n'atugamba nti nga tebaŋŋambye nti ndi supposed okuwummula
nga tali ready talina kye yali akozeewo nga ggwe omuza egyo emyaka gyonna nga ye yalina believe I work hard, I earn salary and that's it. Sigamba mbu oba maybe I put this car business for nedda tewali erinnya nerifuluma n'awummula mikwano gye ne gimugamba gezaako bambi okuddeyo n'agamba nedda it is in discipline, you retire then again oddeyo kangende mpumule n'agaana nga tatanga alina amalala n'abivaako. Kati before nga talaba kuzimba ennyumba yali emukono nze nawe nali nasomera ku Uganda Christian University nakola mass communication majoring mu journalism. Sente azikuwa nga my first semester ogenda kusomero bank lyalinga buli kimu kyonna nali kineetaaga buli kimu kubanga nze yali asoose with much excitement nga kyemusaba kyampa ate ne bali mikwano baganda bange nga nabo bambe batandise okuneeguya nga bona basanyufu era omukulu waffe yankubirako esimu n'angamba Judy weebale kusanyusa muzeeyi weebale nnyo bambi bonna ne banneeyanza ne ba anti bange ne bagamba olwanye ng'otuuse buli omu yenalina nga musanyufu nanyingira first semester bambi ne musaba ebintu byonna n'abimpa nga kyempandika kyampa kyempandika kyonna kyampa nedda nangamba okuze n'okukula nangamba njagala kugulira essimu gulawo akaunti kati oli ku level ya university najja lina okutwaliramu nga yampa buli kimu ng'omuzadde kyawa omwana nenyingira nga nina green card kuba green card yali eraga 100% nga yellow card eraga half. When I got university first year first semester nsoma bulungi second year bwe baawummulira ate nga sente ze yafuna his retirement package yagula ettaka n'azimbamu ennyumba kumpi ne university n'angamba since you're near kanzimbe niya obirenga okommutinga ngosobola okuviira waka ogende ng'osome olugwehiro wewaka nga sikola n'okukola kankubuulire musumba nga nyinza okutuula awo neŋŋamba nendowooza ku kintu neŋŋamba leero banenjagala kino n'owira ng'omutakugamba ogenda kukifuna ng'era buli omu yenna with that respect bona tebatuuse ne at least you've managed. Gwali mwana wakumeka? Ndi number 5 ya mu bana 7 kati that era nenga it kept on motivated me nenga nafuna ekirwine ngamba mukama whatever it takes nati nganina obwenzi ngandi mwenzi nyonyonyonyo musumba nganze siganako ngera nebuuzo genda n'omuntu n'okumewa kano gamenenze mukama nze atagana nabaki otudde mu taxi hi n'okuchanging enamba ngatoyina nno mukama nga sina nengera nebuuza nengamba nenze ataganako ate abenzi bane balina engeri gye beekozamu I think emyojo gy'obwenzi communicating with each other era ojja kutuula n'omuntu however much basirise omanyi buli muntu omusirise oyinza loza ali humble omuntu amala kwogera notigana n'ogamba this character mweri naye sisinkana omuntu ng'asirise ngero oyinza okumiitinga omuntu ng'omuloza mulungi nnyo maama ogenda kala ngena muli benzi you end up being together nate nga nali njagala nnyo mukama kati bwanatuuka mu second year nga taata omulimu ogukoze gwe retirees ate nga talina kyakola n'apaakinga ebintu bye n'agenda mu kyalo kati n'ayita omu ku bakazini bange omulenzi namugamba jangu ogirobera mu nyumba yange eri emukono nze ngenda kuddayo mbeere mu kyalo nyamba omberere n'oyo omwana Jude ajja kuviiranga waka wendiwe yaŋŋamba n'okugamba embanga nfunye ssente nja kuwa it is not a guarantee but go naŋŋamba ebigambo byasimba okugamba naŋŋamba nze bwe nali nga nina okimanyi nali nga sikumma nali nga sikuma ne kati siina kangende kati ate ennyumba yali flow nga tenabagimaliriza nga temuli masanyalaze bano baganda bo baafumbirwa ne bagenda n'abaami obanga
ngera omuntu agenda na omanyi cohabiting with someone era nga obufumbo si bwe bweyambo buteredde bwe bamukuba bwe bamwisa obubi ng'akomawo ewaka bwe bityo ngera abalala nga just bazunga buzunzi ku kyalo oli n'agamba kati banene abatabanzirako waliwo onanzirako eyafuuka hooka tatambula butambuzi ku kyalo ewaka tatuulawo bw'atuula ewaka tata mukambwe nnyo ndirabiddeko kateno okubagamba we yali yakafuna olubuto naye oli muganda waffe omukyala tatange gwe yazaalamu tata n'atuuza meeting nga tanaba nakuva mu magye n'ayita mu kyalo n'ayita ne lokoka LC wano mu kyalo mama wange yaliwo ne sister wange kubanga era waliwo kazini waffe omulala eyafunisa sister wange olubuto ne balujjamu kati tatange n'akuba meeting n'atuyita ffenna n'atugamba ngenda kubagoba muve ewange mu nsumbu y'ennyo nga tuli meeting nga ne stepmama waffe naye atudde mama waffe omuto n'asirika talina kyeyayogera yadde n'ekimu ng'asirisa atutunuulidde tatange ne ba agree nga bonna bonna n'abantu b'oku kyalo atugobe tuveewo tugende naye ate nga particularly atunuulidde ono muganda wange omuto kati nze nekinnuma naye nga nali nasalawo dda neŋŋamba mukama I will be their hero one day nekinnuma nenyimirira mu meeting nga bantu bangi neŋŋamba taata nedda batuzaalira wano mama affe yafiira mugana amaka nemugamba tolina bwogenda tugoba kubanga tetulina gye tugenda nemugamba oyina ettaka ddene tuzimbire newankubadde nga buyimba bw'obusiisira nemugamba tujja kutambula yonna tuzunge naye we shall always come back where bw'otuzimbidde abantu ne bamugamba nga bamwitanyo ne bamugamba obonipe n'oyo kyayogedde kituufu mu kifo ky'okubagoba bazimbire mamange n'asirika ekyo ne kimuluma nnyo stepmama wange kye nayogera n'atukyawa nnyo 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 nga takyagala kubuuza muntu yenna ate nga sinaba kulokoka nga ndi mukambwe naye ate nga nasirika nnyo nnyo nga nsirika nnyo nga nina ekintu anko wange kye yali yaŋŋamba a metal heating up very fast, it cools very fast. Naye no taking a long, mpola, it also takes long to cool. I think I was that metal which took long. Nga yinza okukola ekintu nemutunulira naye nga simuddamu n'atukyawira ddala kati ngewaka eringa kampu jangu ojja n'okimayo ekintu neweetambulira tewali agenda kugamba mbu bukiki boba wati nga kyafuuka free entrance free exit. Bwe nali ku campus emikwano gye nali nafuna nga olwo taata akuleseewo nani ne kazini wange musigadde meka mu nnyumba babiri naye yali alina akaana kato akalinzi nga kali months old ate nga yafuna omuwala akalabirira. Kati ku ssomero emikwano gye nafuna gyalinga nnyo very responsible ngera bava mu family backgrounds ennungi nga batya nnyo Katonda. Sijja boogera manya naye baali like abaana watoto beyambaye nga batya nnyo Katonda. Ngera yusiyo baali balina gye baali specifically gye babeera abamu kubo. Kati nafuna mukwano gwange omukubo nga ali very responsible nga ayagala nnyo Katonda ngera bw'otuula okunyumya naye akunyumiza emboozi za Katonda kisa ya Katonda. Sinze nali nina nnyo olugambo nga mbeera mu class njagala nyumye buli kimu kyonna kyonna ekibaddewo abadeetinga naye nga bwe ntuuka gyali nga yateranga nnyo kunyimbira n'oluyimba obigambaani obinyumizaani bigambe Yesu nga ne boogezaako omugamba ekintu nga ye tawuliriza lugambo ng'oluusi nga akugamba ojja kuba bulungi you will be fine, ojja kuba bulungi you will be fine. Kati n'agenda nga nteekamu eri entiisa ya Katonda naye ng'era siri mulokole nga ndi all my blood yali flowing Anglicanism yokka nga newonkonvinsinga how okulokoka nga nkugamba Buganda ng'ekyo kyo kyankwatanga manyi Abaganda be balokole. Kati tatange n'agenda mu kyalo kubeera banaye embeera nebeera nzibu
nze nensibiriza amaaso neŋŋamba Mukama kati mu nsi ffe tusigaddewo buli omu yekka baganda bange buli omu ali ku lulwe including me nate nga nali nsaba busabi kisa singa bansasulira tuition nga kyokka kwe kwali okukaba kwange bwe nali nga ku campus my life at campus ewaka ennyumba gye tubeeramu teri masanyalaze bakuwa koswaka ate nga laptop yange yafunamu obuzibu nga sikyasiina laptop sina wentayipingira waaka sisobola kurevisinga teri muntu ampa ssente nga ne kazini wange naye bw'aba ayina akuwa naye ngera saagala kumusabiriza nnyo ssente kuba yali agula emmere ewaka yali asasula bili amazzi go weegani nga yasasula amazzi nendabirako ddala nga ambadening him nga bambeera simusaba nga ku ssomero ntambuzawo bigere okuva ewaka okugenda campus ng'otuuka abaana ne bagamba bannange naye gwe wabaaki bannani resident nga muba bakyafu tunuulira engatto n'ate ng'era nalina amalala nga nali namala dde okubanyumiza nga bwendi obulungi nga ntya okugenda wansi this low standard nga ngeza buli level buli kimu kyonna kyonna ne mbanyumiza nga ntya kati to open up okubagamba bannange this and this is happening obulamu bwakyuse obulamu ne bunkaluubirira ne bufuuka buzibu nga siina wenfunira sente za photocopy nga ba boyfriends bo babeerangawo naye ate nga abasinga nabagamba ndi bulungi naye nga musumba neekolako nga nnyinza okubeera smart nga ne bakugamba mbu siinamu yadde n'ekikumi nga tosakitegeera unless nga nkugambye naye nga nzaamanyi nga mu mutima gwange am dying slowly. I kept on dying for that whole situation. Nga bw'otuula n'onyumya n'emikwano gyo they talk about families ze bava very responsible nakugamba bane muganda wange ya graduating nze bane muganda wange so and so agenda ku graduating nze nenetunuulira nga siina gwe nsobola kugamba graduatingira mu mbuto wa bonna balina embuto ngasaba enyumyako ebyo ngere wakanyumya ku taata ne bane taata gold medal Gazembozi gold medal yeka ate nga baamuwangula nga China. My father could not even afford 1,000 for shaving off hair. Nga taina tuition ye yamukusasulidde ebbanga lyonna ate yali yansasulirako half ne kati kyafuuka nga kisa moving a basket around banange omwana wange banange gundi ne gundi nakusomesa ye kraki temunyamba that is how still getting my tuition yamba lumu yavaako eyo mu kyalo n'agenda mu ofisi gye yali akolera n'agenda n'abeegayirira mukulu we n'amugamba nyamba buyambi nyamba nina omwana agenda kudda okusomero tewali ssente ne bamuwa ng'ajja n'akuwa oluusi n'akugamba kangende njiye mukyo naye ate nga mukyo talina kye yali akola ng'era ne bakugamba business plan ze oseka nagamba ngenda kusimba obutungulu ennyaanya obutunda after 6 months they will mature nzitunde nkusasulire ng'era deep in my heart I know tewali there is totally nothing kati nentandika omanyi hoping after hope kati ng'amuzaamu amaani kuba natya nnyo ng'amanyi ono omusajja anytime ayinza okufa frustration toyina kyoyina you retired ne tumubuuza nga ne taata walinga kuki n'agamba I was not ready kyantuukako naye ekirungi sifudde ndi mulamu osanga singa nasigalayo nnyo nandifudde kati nganze tewali muntu asobola okungulira bwengoye my source yali taata I don't have any uncle alumirwa n'agamba bambika nyambe nga tewali engoye ze bangwira mu first year nika ze bangwira buli kimu nga they had to serve for the next 2 years era nga it became hard nenetunira nengamba naye Mukama I think I have all reasons to get married too nga I'm not seeing any father and no future nene nguma
neomberawo ne wabawo mukwano gwange yankonvinsinga okujoininga kwaya nenjoininga kwaya ku campus eyabaki era gundi UCS Anglican founded neera mulimu abalokole kati najoininga kwaya ya university nenjoininga kwaya ngati nekinyamba nnyo kubanga mu kwaya buli Sunday twalinga tuyimba ne Tuesdays ne sometimes Thursday ate nga bakubuuza uniform bayinza kugamba yambala black funa white ne black nengamba ekirungi bankendezaako ku ngoye bakubuuza omuntu akusisinkana ng'ayambadde black omugamba mwakwaya member we are going to sing kugamba bino ebyokweraga ku university ennyambala wagikubira kuyingira kwaya nagikubira kuyingira kwaya katukomeye mikwano mu ddakiika zaffe ntono naye Katonda waffe asigala Katonda ye muwanguzi waffe linda kututeeke ku buwanguzi tujja butuukako